Poliisi yeegaanye nti ebya Eddie Mutwe tebimanyi era temumanyiiko mayitire. Ate Mpuuga alumiriza Eddie Mutwe okuba n'emmundu, okuba n'ebyambalo by'amagye. Nuupu yagugubye era n'etuuza olukuŋŋaana neefuna weerutuuza, yarutudde ku Paalamenti. Eno si jjoogo. Kati ate Lugongoya bw'atyo atenda gavumenti okuba atenda poliisi okubeera nti no munnange erina double standards, nti bano munnange balina ebyana n'abaana. Nkulamusiza nate gwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese bwe ntyo natudde dda ekiyinja namaze dde okubeera nga nkijjako era zikometa yaffe bwetyo nga etalaaga eggwanga lyonna. Ayagala sola ku ssente entono mu kapasite yonna gwe gy'osobola contactinga aba maintenance palace. Bano balina solar systems zonna gwe yonna gy'obatuma mu ggwanga kwetoloola Uganda yonna nti genda bannange mutwalire jjajja sola mu kyalo, bajja gitwalayo bagiconnectinge bulungi nnyo. Balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna aba maintenance palace. Hillside Apartments, aba Hillside View Apartments nabo gye bali wali ku kasozi Jjani ku kyakyawo Ntebe Road. Bw'otuuka e Kajjansi Namulanda Kitende awo munnange oconnectinga buconnecting n'ogenda kwali Ejjani ku kyaki we wali Hillside View Apartments. Apartments omuli buli kimu, tebwetaaga bwetika kintu kyonna. Security eri gguluggulu, wifi ya bwereere weeri ate nga n'amasannyalaze tegavaako. Transport gwe wenna munnange ava ku airport wa bwereere bajja kukima. Okay munnange tubadde tuli awo ng'ate si Kituuma Lusoko ono owa poliisi, omwogezi wa poliisi twali twamanyira enanga waffe, naye kakati munnange ne Kituuma Lusoke bw'atyo avuddeyo n'atukakasa n'agamba nti bannange bo tebamanyi Eddie Mutwe gy'ali, tebamanyi era abamubuuza mumubuulize mu makubo amalala oba security agencies endala, naye bo nga bo abapoliisi oba poliisi tebamulina. Kiba kitegeeza ki? Nti Muhoozi yamulina butereevu, UPDF kubanga SFC bagamba beeramukima okusinziira munnange ku baaliwo. Bagamba nti drone yajja ng'erimu aba SFC bwe bati ne bamusalako sayidi z'emukono eyo. Kakati munnange embeera bwetyo bweri. Eddie Mutwe yeetaaga kusabira, taliiwo, yawambibwa kyetumanyi, naye ani amulina? Kibuuzo, ani atuwa ansa? Kubanga already munnange omwogezi wa poliisi atwegaanye, bo bagamba tebamanyi Eddie Mutwe gy'ali. Kati babeera nga tebamanyi gy'ali munnange kiba kitegeeza nti already abamumanyi tuba tetutawaana na kutawaana awo, batera okwegaana naye batera kukola bwe batyo ne beegaana ne bamufuna. Kakati poliisi ebigaanyi era egamba nti omukulu Edward Ssebuufu gwe tumanyi nga Eddie Mutwe ono nga bodyguard wa Bobi Wine, bo bagamba nti bo temubabuuza, bo tebamanyi. Kati poliisi bwe batemanyi ani amanyi? Kuba poliisi yeri close n'omuntu owa bulijjo. Amagye kutwesibako yate poliisi ekyaliyo. Poliisi ekyaliyo wano kubanga already ne poliisi nayo eri militarized. Amagye gagisalako dda. Kakati nti amagye, katugambe nti amagye geegaanye, amagye kati ekyo tukistatinge tutya nti amagye geegaanye amayitire ga Eddie Mutwe. Kati tubuuze baani? Kakati munnange a leader of opposition Joel Ssenyonyi bw'atyo ku Sande yatutegeeza naga Ssebuufu abasajja bamusazeeko abagambibwa okuba nga ba security operatives era nga bano balabise nga ba special force
Special Forces Command SFC era bwe bati munange ne bamuwalabanya kakana nga bamuyingiza mu motoka yaabwe Toyota Hiace emanyikiddwa nga drone era kakana nga bamututte kifutamanyi. Kakati olwo munange twebuuza aliwa police spokesperson tubali tuli awo n'ajja omukulu Kituuma Lusoke n'ategeeza bannamawulire nti yabadde ku headquarters wali Naggulu n'abategeeza bannamawulire n'abagamba nti ffe tetumanyi munnange sebufu gyali amawulire nange nagawulire gasaculatinga ku social media kati olwo Kituuma Lusoke yatugamba nti naye bwe yabadde ku social media n'alaba amawulire nga gasaasaana n'agamba bannange kikyati what has happened? Hey, are you sure? Kiki nga I don't know about that. Kakati munnange bw'atyo nga naye yeebuuza naye mbu tewali police officer n'omu ba security personnel yenna yamukubiddeko official n'amugamba nti owange waliwo omusajja gwe bakutte wano gwe bagayita Eddie Mutwe titebannaba kubeera nga bamugamba naye mujjukire drone bwe zaatandika okusomba abantu mujjukira bulungi nnyo nga gwe ne bwogenda ku poliisi yonna bakugamba gezaako eyeeri omusawo gutwale ogulope ku yeeri gutwale ku yeeri bwe bityo nga beefuula okuba nti tebakola ki tebamanyi. Kati nakino era kibaddengawo ebbanga lyonna bwe badde nga bajja bawamba nga bagamba poliisi egamba tetumanyi tetunnamulabako tetunnakola tutya. Kati kooti emala kuvaayo nebateeka ku nninga ogenda okola nga bamuleese kati ennaku zino tebakyalina na kooti bwe babaddizayo ku poliisi gye basanze yonna ne babasuula awo then poliisi neekola ki neebata. Kakati munnange tukimanyi bulungi nti Sebuufu abadde ki target era nga security ebadde eyagala nnyo okubeera nga emucrackinga down era ng'ekikoze emirundi egiwererako ddala naddala mu bitundu ebiseera ebyakalulu bala tunaatera ogenda mu kalulu mobilization campaigns ezibaddewo zonna ne mu 2021 baakwatibwa era ne bamalayo ebbanga mu kkomera ne ba Nubia Nelly n'abalala. Kakati batugambe tebamanyi ani amanyi bujulizi ky'obumuliko munnange tukyali mu kwebuuza kati Mpuuga yavuddeyo Mpuuga gwe mumanyi obulungi ennyo Mathias Mpuuga naawe obujulizi mbu era nga yagamba nti akimanyi bulungi nnyo nti Eddie Mutwe alina emmundu n'ebyambalo by'amagye era n'asaba gavumenti emukwate emutwale mu kkooti y'amagye emuwozese annyonnyole 4 yabijjawa muganda wange pressure era omusawo waali dokita waali wano ku Uganda at large dokita waali asobola okujjanjaba pressure sukaali n'ebirwadde ebiralalala genda okuva mu tocha kyemba abasajja bakubye muganda wange agakonde mu lubuto n'ensambaggiri aguma ku mitwe bakubye agayiso obutwa. Kakati munnange dokita waali wano ku Uganda at large gwe just jangu ngambe ndimpe namba y'essimu nze nkuwe enamba zange ziri awo ensembyayo 73 ensembyayo 15 then nkuwe namba ya dokita asobola okujjanjaba ekibumba asobola okujjanjaba kansa kisinzira stage kikwali asobola okujjanjaba ebirwadde ebirala prostate n'ebirwadde ebirala bingi nnyo. Waliwo ennaku ez'omuntu yangamba nti nina omuntu wange ennyama yava ku magumba dokita ngenda mubuuza nangamba nti ekyo kiri layisi nnyo lwakuba nti dokita sinaba kubeera nga muddira omuntu oyo naye nga kituufu kiri nti dokita yagamba asobola okubeera nga akijjanja okwennaku zino dokita naye abadde yagenda kukanikibwa okugulu kwamenyeka era nabyo muganda wange ensonga ze zimu kuzimwekwesa ali mu bulabe bw'amaanyi bwekyoba omanya kubanga oli kagezimu nnyo kale ne bwagezaako kwedisigayizinga atya kwebuzaabuza naye entalo zaabwe nazo ziri eyo obeera otya omugezi gwamanyi buli kimu lwaki bwe tukubuuza kino okimanyi fomula ya kino waki waganda okugituwa muganda wange so nga emiddo weegiri wano naye akugamba omuddo weeguli just kye bayita simanya kiki okigatta mu kino na kino oba omaze okubeera ng'okola bw'oti kati
kati bufuna kemiko eno bwoti n'ogira bwoti n'ojungamu kino na kino awo wabakubira. Kakati munnange eyali leader of opposition Mathias Mpuuga avuddeyo n'atutegeeza nti Edward Ssebuufu eri mutwe mbu alina okubeera nga ateekebwa mu kooti martial avunaanibwe emisango kubanga alina pisto ate alina n'engoye z'amagye eza security zirina kubeera z'aba security. Kakati munnange ebigambo bye bibadde sharpu nnyo era nga tulinze bulinzi kubanga kati alinga asikudde enfuufu eri mutwe yawambiddwa nga bwe nakutegeezezza era ensi yonna nga bw'ekimanyi. Sigenda kwongerako nnyo ku bigambo ebyo newankubadde ye agamba okusinziira ku Mpuuga ayagala nti bamusibe emyaka 20 mbu asobole okukola nga example eri ba foot soldiers abalala. Abantu bo bagamba nti Mpuuga alina obujja bwamukwata ndowooza kano ke basembayo okulabikako ne Bobi Wine kubanga waliwo akatembi ke nalaba nga edi mutwe balaba bagenda kutuula wali Mpuuga nga edi mutwe oba yali ageza ndowooza nga omusajja alimidde kutayagala ntuuli tayagala ngiri ku masannyalaze abadde ki. Kakati ndowooza amasannyalaze tegaakola bayinza okuba bamuwa mangi nnyo transforma ye neekuba. Kakati wali awo munnange ali mu kizikiza ekitagambika alinga transforma zaffe ez'ene Uganda ennaku zino transforma buli ogenda kukya ate kati nkikozeko research buli kyalo kyonna baga transforma ebeewuma baba bali awo ng'ewuma nga gavaako oba zaabaaki bagamba nti nno UEB we yaviirawo bwe waliwo transforma ezaaliwo eziri original nti abasajja baazikwata ne bazitwala ku faamu zaabwe ne baleeta ez'omukyayira ne baziteekako ogenda eyo n'osanga nga transforma eri eyo kabejja nga yamaanyi nungi nnyo eyali badde egabira ebyali ewalala ng'eri ku faamu y'omunene mbu ne ku byalo byabwe eyo mbu gye baazitwala. Naye munnange tewali kyakukola. Kale bo bagamba nti Mpuuga alina obujja okusinziira ku mbeera eriwo era abamu bagamba nti yandibadde Mpuuga akwatibwa immediately kubanga kitegeeza alina obujulizi bungi nnyo alina by'amanyi bingi nnyo ku nsonga eyo kuva yikiri nti naye yali mu nopu ng'abimanyi n'asirika kati ssaawa eno kitegeeza nti oba oli awo emmundu baali bagikozesa bonna. Sigenda kubeera nga nkuwulira akawunvu n'akagga tugenda kuba tubitegeera gye bujja mu maaso kaawo naye gwe ky'obamanya nti Timo Property Consultants Limited weebali nnyo gwe ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka kasireba nga teririko ndooliito. Bw'obanga munnange oyagala okumanya ebikwata ku kyapa oba okuba ku by'ekyapa aba Timo Property Consultants Limited bakugu nnyo mu nsonga ezo. Balina abazimbi abalungi, balina ennyumba ezitundibwa ezaggwedde okuzimba, balina bitrakita ebisenda ettaka. Kale bw'oba oyagala okumanya ebisingawo osobola okubalumba ku mitimbagano. Balina Facebook gye bali, TikTok gye bali n'ewalala aba Timo Property Consultants Limited. Kakati munnange nope bwetu yasazeewo neegamba nti newankubadde olutalo lwe tulimu essaawa eno lwa protest vote era nga baagala okulaba protest vote obubaka tebutuuka ku bantu kati bano baasazeewo munnange ne bagenda babalemesezza lunaku olwa Mande babalemesezza ko bo nti yali mutulemesezza katugende ku parliament yennyini gye tuba tukuba olukuŋŋaana luno era munnange abatonotono baabaddeyo mu ofiisi ya leader of opposition era twabitekedde okuva ku Zaake n'ebifaananyi ebisaasaana ku mutimbagano bagenze mu boardroom eya leader of opposition gye baatuuzizza olukuŋŋaana kubanga yo munnange ekitegeeza nti bwe lutuula eyo tekuba kubenya mateeka era abantu nga bagamba kakati baba balutuuzizza kati wabaddewo ki. Naye gwe ky'obamanya nti boogera ku protest vote muganda wange kiba kintu kinene nnyo. Kakati abantu abamu bagamba nti bwe kiba bwe kityo lwaki tebakola ne babikola online kwegamba obubaka ne babuyisa okwo ne tubeera nga ensi yonna ekimanyi. Naye jjukira nti okuŋŋaana wali Makerere Kavule kiba kirala nnyo kubanga era live ziba zigenda kubeera nga zikolebwa ate kiba kitongozeddwa officially ate bano abasajja tebakyayagalira ddala singa kiba kitegeeza kusuulawo nabbo mu baali badde bagisuulawo nti Sukoyi yabadde ekasuka eyo gundi neewabaawo neekubawo singa bakubawo abasajja bannange
kubanga bagamba abaana batufuukidde akayinja mu ngatto, batufuukidde akayinja mu ngatto. Kale munnange Nuupu bwetu yadifayinze ebiragiro bya poliisi ne basala amagezi gonna, kubanga bagambye bagenda kusala amagezi gonna okulaba nga protest vote campaign tesirika, era bwe batyo ne bagenda mu office eya leader of opposition mu boardroom gye byabadde bino gye byabadde. Kakati munnange Lubongoya ng'ebyo byonna bikyagenda mu maaso, ya akyayongera okubeera nga atenda ebitongole ebikuuma ddembe, poliisi, UPDF, ng'agamba nti bannange bano basazeewo ffe batulemese, naye ng'ate NRM ekola ebyayo. Kale bw'atyo n'agamba nti bano munnange balina double standards, kwegamba balina be bakolera era be bakkiririzaamu, era nga nabo baasalawo nti bano be balina okubeera nga bakola ebintu, era buli kimu kye bakola tekiba kikyamu. So ng'ate Nuupu bwegezaako kubanga ekola oboolyawo nabalinga be bakola, kubanga nabo bakuba enkuŋŋaana, batambulira mu bibinja, procession, baba n'emmotoka eziwerekera bagenda ku kampeyini zaabwe yonna gye bagenda, naye poliisi ebawerekera buwerekezi nga bwe tubadde nga tujja tugiraba wano. Ebawerekera naye okuba kwekalakaasa nga bapyeruyo bagambye tugenda kwekalakaasa ku Mande, ojja kwenda kwesanga nga n'omukulu wa poliisi yennyini yagambye yibeekalakaase. Kaakati oba batya muti baka bamuti agamba omusajja ayinza okugirira awo, agenda okugenda ku kyamuga nti wamugobye, tinamugobye ddi, wamugobye kiro ku Twitter wagambye nti nno toddamu mulaba, era musajja watu n'agenda nti nga sibijjukira. Kakati munnange Lubongoya agamba kino kiri unfair treatment, era bw'atyo agamba nti nno abakulembeze aba NRM bo baconductinga activities era nga tezikwatibwako, bakuba enkuŋŋaana, naye ate privileges ezimu ate Nuupu ne bagidinayinga, yo tebagikkiririzaako ddala. Kale bw'atyo Lubongoya angalago butali bumativu, era tubadde tukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna nti amagye oba poliisi tebakyali ku sayidi y'abantu, bali enkola yaabwe bali discriminatory nnyo, era kino kiraga nti balina bias obukyayi bungi nnyo eri opposition. Tetumanyi lwaki, kubanga ndowooza kireka kati baba basoma abakola koosi zaabwe nga ba CID oba ki zibeeramu ebintu ebyo, temukkiriza example ziba za Nuupu abo, kakati temubakkiriza abantu ng'abo, era bw'ababa ndowooza nga bakola ebibuuzo bw'oteekako Nuupu ezimu ku activities zitakkirizibwa oba bajja kugamba yes you are right, activities z'ebibiina nga Nuupu tezikkirizibwa mu Uganda. Omupoliisi akituuka nga bali mu training zaabwe, akituuka golowooza nnimba kubanga nze mmanya buli kimu, mbabuuza. Kakati munnange tension mu opposition okukozesa ne security forces eri waggulu nnyo, era nga njagala okubuulira nti oba oliawo eddembe lyandisaanye liteekebwemu ekitiibwa, eddembe, freedom of expression. Abantu balina okwogera kugali ku mitima mu kushapinga eggwanga lyabwe, so si nti okwogerako ovumye, okwogerako okoze bwoti, okwogerako okumye mu bantu omuliro n'ebirala. So ng'ate Muhoozi ye asiiba ayogera n'asuubiza n'okutta oyo, tujja muteeka kalabbo, oyo tujja kumutuga, tujja kutemako omutwe, tujja kukola bwe tuti, ate nga bawaana muwaani. Sigenda kusukkawo nnyo wano, naye nga ky'oba omanya nti munnange poliisi yeeganye bya Eddie Mutwe, ate Empuuga alina obujulizi ku Eddie Mutwe bw'agamba alina emmundu, ate munnange Nuupu yabiganye eby'okubalemesa olukuŋŋaana olwa protest vote, olukuŋŋaana olw'okutongoleza ku protest vote, era baalukubye mu parliament mu boardroom eya leader of opposition Ssenyonyi. Lubongoya
bwatyo n'avumirira gavumenti okubeera ne ebitongole ebikuumaddembe okubeera ne double standards nti birina kyekubiira. Kankusibulira wano muganda wange tusingane mu mboozi eziddako wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo akuume.